شرح كتاب رياض الصالحين. الكيس ومنتو مجز من دان نفسه بمعنى ونظر ماذا فعل من المأمورات وماذا ترك من المنهيات. الكيس ومنتو مجز من دان نفسه yo yabala ayebalamu abala omwoyo gwe yebala ki wanadhara ne yetunulamu madha fa'ala min al-ma'murat biki byakoze mu bintu Allah byamulagira wa madha taraka min al-manhiyat iram bintu Allah byamuziza biki byalese hal qama bima umira bihi abafe eswala okusiba okusaddaka okola hijja kuyisa obulungi abakadde Allah byamulagira abikoze wa hal taraka ma nuhiya anhu ila bafe Allah byamuziza abirese fa idha ra'a fi nafsihi tafrita bwera banga alimu obunafu n'obutatukiriza ala kilayl aljanibayn kunjiri zombi oludda lwo byalagirwa ng'alina mu tafrit obutatukiriza n'oludda lw'ebyo byazizibwa ng'ali mu tafrit amakulu abikola ebimu malladhi yanbaghi lahu kyekigwanira omuntu oyo ala janibi tafrit oludda lw'okuba nti alina byaleka mu Allah subhanahu wa ta'ala byamulagira alladhi yanbaghi lahu alwajibu lahu istidrakuhu idha amkana dhalik bw'abeera ng'alaba abadde alina byatatukiriza mu bintu Allah byamulagira ekimukakatako okukola istidrak kwe kuba nti ofuba n'ojjuuliriza ebyo bibadde bikuyiseeko n'oga nti mbadde sikola kino n'okikola nga kyobola kitabo cha Imam al-Hakim bachita al-Mustadrak ma alladhi istadraka hadha al-Imam al-Jalil yalabanga waliwo hadisi Bukhari ne Muslim nga mbutuufu obukwakulizo bwe bateekawo hadisi eyo baali balina giwandiika naye ne batagiwandiika kati yena akola istidrak naga nti neno mwagireka neno kyobola bachita al-Mustadrak Imam al-Hakim yajjayo hadisi ze baaleka naye nga zaali ziyitawo ku bukwakulizo bwabwe neno yagiteekamu ne Imam al-Dhahabi naga nti la eno Imam wagiteekamu naye yo teriimu obukwakulizo tebutuukiriza eno erimu obunafu naye Imam al-Hakim yakola omulimu ogwo almuhimu mbadde njagala mu kigambo al-istidrak okuba nti imaamu alina ekintu kyeyaleka n'omugaa nti la nekino sheekh wali badde okikola kati omuntu bw'oba olaba nga bwe weebalamu oyina ebintu by'obadde olina okutuukiriza ku sayidi ya Allah qabla an ya'tiya yawm an taqula nafs ya fasbata ala ma farradtu fi janbi Allah wa in kuntu lamina as-sakhirin aw taqula لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي قرة فأكون من المحسنين لو أن لي قرة فأكون من المحسنين نتوش على استدراك ما الذي يطلب هنا يطلب استدراك في هذه الآية سنغام بدلني نواكد فأكون من المحسنين من بيرام بارونغوس هذه فاكد تشاكين akasobola okukola istidraki fi jamii ma fatatna fi jamii al-umur allati fatatna yumkinu jidda an nastidraka tusobola okusisinkana ebyatuyitako byonna obudde tukyabina obudde bwayito saala obudde bwayito siba sunna obudde bwayito byonna bwayito isa bulungi bakadde byonna tukyasobola okubikola Sheikh agamba rahimahullahu ta'ala nti idha amkana istidrakuhu wa basobodde okubisinkana okukola ebyamuyitako waqama bihi n'abikola au badlahu oba n'akola kyayinza okuzza mu kifo kyekyo ekyamuyitako wa idha ra'a fi nafsi intihakan bw'aba alaba nga bwe yeetunulamu abadde akola intihakan li maharimi llahi azza wa jalla aqla anhu wa nadima wa taaba wastaghfara omuntu bw'aba yeeraba nga abadde alina amazambi g'akola yeebalemu kubanga omuntu omugezi man daana nafsahu man hasaba nafsahu yeebalamu wa amila lima ba'da al-maut n'akolerera ebyo eby'oluvannyuma lw'okufa ye mugezi man daana nafsahu yani man hasaba nafsahu wa amila lima ba'da al-maut n'akolerera ebyo eby'oluvannyuma lw'okufa bakasitofa ekiyama oba otandise olugendo lwa kiyama kati nabbi yaga nti omugezi si yategeka obukadde omugezi si yategekera abaana omugezi si yategeka okuba nti alina amawanika la man daana nafsahu man hasaba nafsahu yo yeebalamu ne yeebala ku sayidi y'ebirungi abadde abikola n'ayongeramu amaanyi ebyo byabadde abireka n'anywera n'asigala ng'abireka bw'aba abadde akola bubi n'aleka ebibi bw'aba abadde takola bulungi n'atandika okukola ebirungi nabbi yaga nti oyo yayitibwa omugezi amila lima ba'da al-maut n'akolerera eby'oluvannyuma lw'okufa fa fi hadha al-hadith muhadisi al-hathu ala intihazi al-furas mulimu okuba nti omuntu afaayo nnyo okukozesa chance Allah gy'akyamulekedde Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'agamba nti wal ajiz ate omuntu alemeddwa asembye afeebye man taba'a nafsahu hawaha yo yagobereza omwoyo gwe okwagala kwagwo man taba'a nafsahu hawaha omuntu alemeddwa
amakulu alemeddwa okwetegekera eby'oluvannyuma lw'okuva kuno ku nsi, alemeddwa okuyita mu bulamu buno obulungi, okubuyitamu obulungi buno obw'ensi. Man tabaa nafsahu hawaha, yoyo agobereza omwoyo gwe ekyo kye gwagala. Omuntu omugezi yoyo ayeebalamu n'atandika okukolerera ebyo ebinaabaawo oluvannyuma lw'okufa. Wal ajiz, ate omuntu alemeddwa atayiseemu, man tabaa nafsahu hawaha, yoyo agobereza omwoyo gwe buli kye gwagala. Wano Nabbi sallallahu alayhi wa sallam agamba nti gwogobereza omwoyo gwo kye gwagala, kubanga omwoyo ebiseera ebisinga gulina bye gwagala bya njawulo, naye ebiseera ebisinga omwoyo gulagira omuntu kukola obubi, gukulagira okukola obubi, gukulagira okubba, gukulagira obwenzi, gukulagira okulyaza amaya, gwe gulina bye gukulagira. Kati gwe olina okusalawo nti ngobereze omwoyo gwange bye gwagala, ngoberere omwoyo bye gwagala, amakulu omwoyo gunfuge nga buli kye guŋŋamba kye nkola, oba nze nina okwekomako ne ŋŋamba nti guno omutima gwo gulina kye gwagala naye sijja kukikola. Nga bwe tulaba ebintu ebyokulabirako emmotoka, tusobola okulaba emmotoka ez'enjawulo naye nga nawe olina emmotoka gy'oyagala, olina omukyala gw'oyagala, olina ennyumba gy'oyagala, naye olw'okuba tonnasobola bifuna ne weekomako n'ogamba nti omutima gwo gulina kye gwagala naye tekiri mu miliki yange, tekiri mu busobozi bwange. Kati n'amazambi bwe gatyo gali, omwoyo gwo gulina kye gukugamba okukola. Wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi, la ammaratun bis-su'. Omukyala yaga nti wama ubarri'u nafsi, seetukuza sinze atuukiridde obulungi, inna an-nafsa la ammaratun bis-su', kubanga omwoyo gulagira omuntu okukola ebibi, omwoyo gukulagira okukola ekibi. Kati gwolina okugulwanyisa. Fa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma. Tobola Allah yaga nti omuntu yenna atya, eyo aya ekwala bulungi ne hadisi, wa amila lima ba'da al-maut, nakolerere eby'oluvannyuma lwaki lw'okufa. Kati Allah aga nti fa amma man khafa maqama rabbi, omuntu atya mutya bw'agenda okuyimirira mu maaso ga Allah we, wa naha an-nafsa 'anil hawa, n'aziyiza omwoyo gwe ku ebyo bye gwagala ebitali birungi, fa innal jannata hiya al-ma'wa, eyo ejjana bwe bugenda okubeera obuddo. Era olaba Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali alabula nabbi Daawuda yamugamba nti ya Daawuda, owange gwe nabbi Daawuda, inna ja'alnaaka khalifatan fil ardi, twakufuula musigire waffe mu nsi, fahkum baina an-naasi bil haqqi, lamula abantu n'amazima, wala tattabi'il hawa, togoberera okwagala kw'omutima gwo, fayudhillaka an sabilillah, fayudhillaka huna fa'u sababiyya, min ajli dhalika hadha al-fi'lu mansuba, fayudhillaka an sabilillah, fayudhillaka yani bisababi ittiba'il hawa satudhillu an sabilillah. Bw'onoogoberera okwagala kwo, eno fa'u sababiyya, nti bw'onoogoberera okwagala ojja kubula ove ku kkubo lyawe. Idhan Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti wal ajiz, n'omuntu alemeddwa yoyo agobereza omwoyo gwe buli kye gwagala. Watamanna ala Allah, omuntu alemeddwa yoyo agobereza omwoyo gwe buli kye gwagala. Watamanna ala Allah, n'abeera nga yessa yonna asuubira busuubize wa Allah. Asuubira ki? Anna Allaha ghafurur rahim, Allah musonyi musasi, ali mazambi tannaba gavaako wadde ogaleka, wawula huwa yatamanna al-ghufrana min Allah, yakimanyi Allah musonyi. Yatamanna in manna Allahu alaina wa wassa'a li fi rizqi fasa'afalu kadha wa kadha, ali ku taswi, Allah wanampa riziki, nampa ennyumba engazi, nja kutandika okusaala jama, ali ku tamanna. Allah bwa in kabirtu wa balagtu 60 min umri فأترك الزنا. هذا تمنى بدون اتخاذ الأسباب. الله banampa obuwangazi n'enkoona enkaaga, alinda banzizeeyo okwenda, aliba mwana wa mwana, olinda kkoona nkaaga. Kadi yatahaqqaqu hadha al-amr wa qad la yatahaqqaq. Allah asobola okuwangaza n'ogiweza enkaaga, osobola obutagiwangaala. Fakayif okufa bwe kunaakujjako ng'oli attamanna, nja kukola kino. Kyobulaba abamanyi bayawula wakati wa raja ne attamanna, ne bagamba nti attamanna ebiseera ebeerawo, ebiseera ebisinga kibeerawo ala ma huwa fihi su'uba lihusulihi. Atamanna kitera kukozesebwa fima huwa fihi su'uba lihusulihi, mu kintu ekitali kyangu kyakubeerawo. Ng'oli we yaga nti lawula ashababu yaud, senga obuvubuka kale bukola ki? Budda. Eyo akola tamanna lima fihi su'uba lihusulihi, mu kizibu okudda obuvubuka budda. Lawula shababu yaud, senga obuvubuka budda tebusobola. Kati yatamanna ma fihi su'uba lihusulihi. Wa amma ar-raja ebeerawo ku kintu ekyangu ky'okubeerawo, ekyangu ky'okufuna, ng'oli bw'agamba lawula li maal fa atasadda, lawula li maal, singa kale mbadde nina ssente fa atasadda, nensadda. Eyo raja, naye bisiiga tutamanna, naye nga raja asuubira senga nina ssente n'alisaddaase. Almuhimu hadha huwa alhadith. Egimu ku migaso gyayo mulimu okubeera nti omuntu batukubiriza okubeera nti faayo okukozesa chance gye tukyalina, ng'omuntu tannaba kusaba kudda
rabbi rji'uni la'alli a'mal salih fima tarak ay Allah nzizayo ku nsi mbeere nga nkola ebyo ebyampitako kubanga buli obulamu bwe tugenda mbwe bulamu bwennyini wa inna dara al-akhirati la hiya al-hayawan obwenkomero buno nadduwa wa amila lima ba'da al-maut eyo daru al-akhirah la hiya al-hayawan bwe bulamu naye buno mataawo kaseera katono nnyo omuntu awangala ku nsi n'avaako waka lam yakun fi omuntu abeera ku nsi bw'ati n'avaako waka lam yakun fiha bano twali baana bashekhe baffe batusomesa bonna Allah n'abajjulula bangi Allah abajjulula naye bimururi zaman ojja kulaba nga abalinga batabako nkusi kyobola omuntu olina kukozesa chansi yo ng'okyaliwo ng'okyasobola okwongera furusa eno Allah gyakuwadde gy'olina okukozesa kyobola mu rigimu yaabwe bwe baasomeseza tokkiriza muntu yenna kujja ku chansi ya kusoma na kusomesa tokkiriza nga Sheikh Albani bwe yagamba Sheikh Albani nti olugendo luno lwe tuliko olw'okunoonya erimu yagamba lugendo luwanvu nagamba nti naye ekikulu si kulutuusa nagamba ekikulu annamuuta wa nahnu alayha ekikulu kufa atukyali ku kkubo lino ekyo ekikulu tariqatu talab al-ilmi ekkubo ly'okunoonya erimu okumanya okusomesa yagamba nti olwo olugendo luwanvu kasi oluyingira naye ekigendererwa kyaffe si kuluggusa kigundo yaggusa irimu era mumanyi era kakensa era tolina kyomubuzani kimulema la yagamba al-maqsud an namuta wa nahnu alayha nga tuli kweri ekkubo kulifiirako okufa ku kusaanye nga oli ku talab al-ilmi oba ofudde nga muzira okuva nga okyali ku kkubo kam min an-nas zallat aqdamuhum an hadhihi at-tariqa kam min an-nas kanu khutaba kanu ulama كانوا مشايخ كانوا أين هم الآن زلت أقدامهم أصبحوا تجارين هم تجار الآن هم ملوك الآن هم رؤساء هم وزراء bantu bangi balina elimu baali baseeka baali bawalimu baga gundi omuseeka bangi baali bamaseeka naye baluwa bali mu byabusuubuzi bali mu byabufuzi bali mu byonna bye baagala bali mu siyaha kiti bali mu kulambula ensiku nagituukamu gondi nagituukamu ninga bawalimu ilimu bajiina ayati baziina naye zallat aqdamuhum ebigere byaserera katone baba ku kkubo alisheki jaga nti peteyina kusaba Allah kutunywereza ku kkubo lino lya kunoonya ilimu so sigga nti nze nzigusizza okugusa kizo tulema naye tulemereko